Faadi TV yo chimbaniriza akadde kano muli mutya mwe n'abagifollowinga gwe yasubscribinga kyamaanyi kye wakola gwe n'atanaba kuba ng'osubscribinga ngera kusaba osubscribinga onyigene kale Rema Namakuula bamuli bubi mukazi wattu ku nsonga y'akabiina ke abasinga bakyemulugunya akabiina ke mpaka na kaakati majjuko ennaku zino ebintu ebisinga bya artificial era abakyala basinga babeerawo ku bintu bya artificial amabeere bambala mambale enjala bambala nyambale obukowekowe bambale enviri bambala nyambala anti ziwiigi Rema bamuli bubi ku social media wetegeeza bungi amawulire agatrending akadde kano ku social media Rema yabadde alina gy'adda performinga mu weekend gitwaka kuba emabega wadde kundoza lwa Sunday n'okubalirwako Saggulo abaayi bamufotodde akafaananyi era katrendinga ku social media bantu bangi bakyesibye kabiina ka Rema nga bagamba nti ko kamera bumezi nga kasooli tewaliyo kabiina kayinza gegira mu wiiki emu ajjukira ono yalabikwa ku show y'enkuuka ndoza gwali mwaka oguwedde ogwa 2023 yali apafominga ne beebuuza ono akabiina yakajjawa akabiina yakajjiwa kano mu luvannyuma lwa wiiki ng'emu bagenda okumulaba ng'ameze endoddo ne bagamba endoddo naye nga ekyo si kibi Rema si ajja okuba nti asoose okugula akabiina okambala abantu bangi abakyala bangi nnyo bayimiriddewo ku bintu bya artificial jjukira abazungu bakola ebintu bya artificial nebyobubina oba okwambala babisindika mawanga ga Africa bakizwa nti Abafirika baagala nnyo obubina abazungu batono nnyo abaataga obubina kyokula abasinga bali ku muserebende kubanga omuzungu gw'osanga nga ye yagumira embeera gy'alimu nekamuserebende ke niwaba talina kabina naye Abafirika baagala obubina abakyala Abafirika baagala obubina kyokula abazungu babikola mu factory zaabwe eri nabiweereza mu Africa mawanga gaabwe aga Europe tebitambula bulungi naye mu Africa bitambulira ddala bulungi nnyo kubanga abakyala Abafirika baagala obubina abakyala Abafirika balaga nti ku 100% kiraga ndowooza 20% kiraga ndowooza bye balina obubina obuli artificial omanya ngo obuli nakyo kiba kitegeeza nti 80% abasigadde bonna bali ku artificial naddala Uganda abakyala abasinga bonna obubina bali ku artificial wabula mbagambye nti mu Africa yonna okutwaliza wamu 80% bayimiriddewo ku bintu bya artificial obubina bwa artificial amabeere ga artificial enjala artificial naye kati nnaku zino ensi egenze ekyuka emirembe kati firimu emirembe gya .com ebintu ebisinga kati edda mu myaka egyedda ng'abantu bonna basinga babeerawo ku bintu bya ddala ebyaddala ebyala naye kati ebintu bingi ebiri artificial bintu bingi makeup bikitwala tugende osanga omukyala nga bamukubyeko makeup naye nga bamugamba nti afuna ebbaafu omunaabemu nga baabo ogamba kiki kino makeup amunyiza naye bwamunaabako ogamba kiki kino bannange kiki kino kyendaba kiki kino nga alika bubi nga makeup yabadde akoze ki yabadde amukyusa kyova mbagamba nti ensi ekyuse Rema mukazi wattu bambi bandibadde bamuleka n'akabiina ke oba yagula akagula aya basi si anaabasoose okubanga akaguze nabe ne vinka akabiina ke katanzisa okubanga naye kamera naye yaguze kagule abakyala abasinga obubina bagula bugule kubanga eri abantu oluusi ebiseera ebisinga oluusi bafaani baabwe babeetegeeza oluusi nga bapafominga kati Rema bamwetegereza kyobola abakola ki bamulemerako olw'ensonga nti yagenda okuddamu okulabika nga bayisewo wiiki ng'emu ng'akabiina kagezza okawukana kali ke yali alina ng'alina ndoddo mukazi wattu mukyala Dr. Amuza bamuli bubi ku social media kikambwe era ng'aliwo agenze ku social media ale n'ateeka n'agamba nti lino bbina lya Rema si lya ku Gatherland kwere ambalumiza bagamba nti Rema akabiina kagula ku Gatherland jjukira mu ggwanga Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala amaduuka mangi nnyo agatunda obubina ate kati ababutunda yafuuka bizinesi abakazi bagulira ddala omukazi ekimuganda kukwetekamu mitwalo 10 agula ebbina naye ku minjogedde ettono mitwalo nga 5 obubina bwa bbeeyi bakwaka oluusi eriyo obwalayisi bakuba obwalayisi bulabisa bulaba oluusi nga bukyamye nolaba olinga akabiina kakyama kalimu ekonono gamba ono sitole ki oyo aba yagula kalayisi ka mitwalo nga 5 bwe bwalayisi ekitunda nga kya mitwalo 5 kiba kya bbeeyi munno bwe wange mitwalo 5 mbuke kalayisi naye omukazi se bagikwata 5 n'agikola ki
n'agigula. Ekisinga oluusi abantu abasinga batambulira mu bizinesi bwezityo baagala nnyo okufuna ebintu by'abakyala. Omukyala aba ayagadde ekintu ne bwe kiba kya mmeka sente azinoonya n'akikola ki n'akyeteekamu. Buli ekisinga abantu abatunda ebintu by'abakyala babidiimuula. Ekyo teyinza okimugaba emitwalo nga 80 naye omukazi nga yakyagadde baaba atunka nazo n'azifuna n'ajja n'akigula. Kati obwo bubina babujja eri manga ga Europe ku layisi ne babubaseera eno mu Uganda. Ate abakazi babwagala nnyo bannayuganda. Ensonga z'ezo naye ng'ajjukira mbagambye nti Rema Namakuula bamuleke mukazi oyo teyeyambalira ebbina si anaabasusa okuba nga alyambala. Ndowooza olengera ebyayi byamusaako olinzeeko obusaako yabadde nagyata performinga weekend gye twakakuba amapega olunaku lwali lwa Sande yabadde na gye badyada performinga byamufotole akafaananyi ne bikatimba ku social media bikyalemedde ku bbina lye. Naye nze simwinaako buzibu bwa yakagula kiri gyali wa ssente ze ate yalabika yagula ka bbeeyi kubanga buno bwalayisi bukyama kubanga eri abantu gulabanga Akabiina yagula kagulinga kakyama kola tekategeerekeka. Mujimpe like mu subscribinga munyige kade badita Fali TV UG. Mbagala nnyo mwenna abali mu ggwanga erya Canada, Toronto, mu ggwanga erya Budaaki, mu ggwanga erya Germany, America, University of Chicago, Uganda, Kampala, Saudi Arabia, Iraq, Baghdad, Dammam, Saudi, mbatumeddeko mbeera bulungi mwelaba.